ne munsonyiwe ebyensi tubikoze biganye musumba biganye waliyo Yesu gye bitagaana waliyo Yesu imuka wuyo mukwano gwo bwe mufaanana mama biganye. I came across this video yesterday and I was like, wow, ne mukama ayina amaanyi ate nga ayina ekisa bannaye nga mulungi. Omwami ono bambi avuddeyo n'agamba ebyensi tubikoze naye biganye. Anzijukiza ku mukyala, in fact muganda wange anoonyeza omwana amalya yakalemererwa malyanga right now ali mu lya lyakusatu, anoonyeza omwana omwana aganye naye talina waatatuuse, talina waatatambudde, talina musawo gwatagenzeeko, talina kyatakoze. Navaayo ne mugamba gezaako ewa Katonda, gezaako ewa Yesu. Abantu balina obujulizi, abantu balina bye boogera ku Mukama alina wajja abantu balina ebirungi bye boogera ku Katonda. Kale gezaako ewa Katonda. Abantu balemedde mu nsi, abantu balemedde ku kibi, abantu tebakkiriza nti Katonda gyali. Abantu nolaba ku bintu nga bino, abantu nga boogerera ddala, boogeza bulumi, ensi bagibaddemu, wuyo abadde celebrity, abantu abamu beegomba nti baselebu balina amannya biki. They are going through a lot of hell. Naye obujulizi bw'omwami ono bungi bunene. Yabadde ku Forum era nga twebaza Mukama nti yayatudde yalokose. Olunaku olw'Sunday Pastor Omugaro yali ku Forum lwero lwe yayatula Mukama Katonda abeere omulokozi we. Katusabe mugezeeko Katonda, lwakuba ne Katonda tayagala mugezesa, naye janguke eno. Ebyensi bigaana naye Katonda tagaana. Kale kambawo obujulizi buno bwonna story y'omwami ono yonna njirina, mulabe ku mboozi ye. Katonda abanjagalire baddiyali. It's life in Christ. Ebyensi tubikoze biganye musumba biganye ne mukugana kwabyo. Badde musajja w'amaanyi mu music, mukyala wange mulokole nnyo. Mukyala mulokole imuka nno sebo mpulira nga njaga gule nga nfukamidde. Kale fukamira kubanga bwe nnyimirira ndaba nga mbanzeema mu waggali g'abasereebu. Amanya agange bampita Biragiro Godfrey ndi musajja munankole, then aga music babadde bampita Rasta Godi wanjawulo. Oyo mukwano gwange akola ku Bukedde TV, kati Rasta Godi nga nyimbira mu kibiina kya Standard Production omuli babudunyugunya abastabu wa Natolo. Manyi abasinga bagenda kundaba era kati kuba tuli live bajja biraba. Chobola nfukamidde ne jama mu waggali bane mu nsonyiwe. Tuyizo wambuya mukatunonyo ne mpulira obulumi ku mutima. Musumba Joseph Buyungo oli musajja wa Mukama. Amena. Ate kinewunyisa nti bye yayitamu byempiseemu nga sinaba muyimbi, nali promota nga promotinga nyimba z'abayimbi, ntegeka ebivulu nengendo ngusigifunamu sente nga nze ntegeka nzigwe bisala nenyimba nga nyimba bulungi nenga nze ndongo yange tetambula. Nengamba yindi kochi lumumpuli akatambi obujulizi bwa Pastor Joseph Buyungu ngagamba nti yagendanga ku mulimu olumu ne bamugoba nga tewali na nsonga ne batamusasula n'olumu bamusasula ne sente zaate ne bazirya ne batazimuwa. Nzi mu followinga nenga omusajja ono nga nfaanana ebizibu nga tubifaanaganya.
nzija nfollowinga bagamba ennaku z'omwezi 3 simanya bali mu kusiba ennaku 3 biki kati nga 5 pasita Tomugerwa waali mukyala wange nankomandinga nnyo n'agamba naye bw'otagenda ku luno ogenda kuŋŋamba kimukwano okitegeera oba oli awo ku Sande n'entindigga n'enzija olunaku lwa Sande lwankolamu omulimu gw'amaanyi nnyo wano nasooka nga nempuliranga obujulizi nga manyi nti bapanga bupange mbabuulira amazima bannanga obujulizi bubeera bwa ddala kyenjogera kiri ku nze neewuunyiza nava no ku Sande bwe natuuka ewange nensaba nenga nebyensaba bibyo byampula nenga mpulya obulumi bwakedde leero si lwakubiri kati eggulo mande bwe bwakedde nembeera awo ewaka mpolampola nyinako kaddata katono nembikula essimu yange ku akawunti yange ya TikTok nensangula videos zonna eza music w'ensi nkimanyi mugenda kundaba nkimanyi bannange naye munsonyiwe ebyensi bikoze biganye musumba biganye waliyo Yesu gye bitagaana waliyo Yesu yimuka wuyo mukwano gwo bwe mufaanana maama biganye naye mu kugaana kwabyo badde musajja w'amaanyi mu music ng'abayimbi music waabwe mufuddeko nnyo waabwe agenda nkuwange takola ki tagenda nga ne bwengenda ku stage gabafaanana gwe bafaanana birina okulama enewa Yesu birama nga ne bwengenda ku stage natuuka ekiseera nga nyimba bulungi naye nga nze tebanfuuwa bakufuuye baabano tebakufuuwa neŋŋamba oba abayimbi bandoga simanyi oba kubanga mpulira obumenyefu ku mutima n'ennakuwe ndi musajja music namuyingira 23 myaka kati nga 2 n'okusoba neŋŋamba bannange nkole ntya katumalirize yogera okoze otya mbadde nsaba nfunze nneme kulya budde bungi wabuyingiddemu dda neera tufunze tumalirize nyina obulumi kino nkiddamu nyina obulumi kakati nga nyina obuzibu bw'endongo ku mutima nga mpulya njagala yadde sigifunyeemu ate nga ne Katonda mukola ki omwagala mukyange naŋŋamba ekikukuba tewali kirala va mu bintu byensi ofunyemu ki bwotegeka ebivulu ffe tufiirwa kyokka tubiremedde munaga Katonda lwaki tomuweereza kanebaze kyaki kati musumbaika mubi kanebaze kyaki ya wano olw'Esande lwembadde wano nali nfuluma nga amaze okunsiiga amafuta nafukamira awo waliwo omuweereza eyansa yalaninza wabwera awo naŋŋamba bulaze olaba Mukama yebazibwe ne mugamba amina naga nkulaba olina obulumi bungi nebuuza bwe Katende nkolezo okuga nti bamuntegekedde ali awo nebaza Mukama olwa Pastor Joseph Buyungo kubanga tekibangawo kulowooza kuva ku music wabula neewuza okusanga platform zange zonna mbalimba live band nensiimula byonna nenyimba zenyina ennungi nenzisangula ku kitimba kale biragiro Godfrey Rasta Godi ono mukwano gwo wono kakusabireko
Amina. Haleluya. Naye kanteekemu emitwalo 10. Ekintu ekikulu mu byonna obadde oweereza kati olina kuweereza Katonda. Obanga wawuliranga akatambi nga tofaanagana ekyaleeta enjawulo gyendi kutansi kudda wa Mukama. Twebaza Katonda, mukyala w'amanyi Katonda. Nze nali mmanyi zino enviiri basiba nsibe bwe bati naye webanga nkulu bwe ziti era kya bulambuzi. Kama ebasibe kola emikono gyo tumusabire ekisooka mu byonna. Wayatula Yesu ng'omulokozi wo, yayatudde ku Sande, tugenda musabira. Wabanga Katonda aleeta entandikwa bw'etyo nga tolina ky'otadde mu maanyi gonna, kati komya okwepangira Katonda akupangire. Mugole emikono tumusabire. Tukwebaza gwe Katonda ayinza byonna Mukama, tumulangirako Mukama omukisa ogw'amaanyi ye n'ennyumba ye Mukama. Tasiimye nze, asiimye gwe Katonda yatuyita, asiimye omusumba Tomu gwe waleese. Nsaba omukisa ogw'amaanyi anywerere. Ensi eyinza omulaba n'emusekerera, ono takyasekererwa. Guno omwaka gwakakasibwa, ajjawo ensonyi n'ateekawo Mukama okujjuzaawo omukisa. Nsaba omukisa gulabisibwe mu linnya lya Kitaffe Omwana Omutukuvu. Amina. Godi ndowooza muwulidde obubaka bwe, ate ne mulaba ne Katonda kyamukoledde mu ddakiika emu bw'eti. Ebyo Katonda byakola. Guno omwaka gwakakasibwa era nga guno omwaka gwa bujulizi. We are only giving testimonies. Blinkingamu katono ffe tuba twakulese dda kubanga speed y'amaanyi. Mukama Katonda gy'ayagala tutambulireko naddala mu lugendo luneno olw'okuweereza. Kale nnyongera obbajjukiza tomorrow Pastor Biyungo ali mu Western, agenda eyo mu Western era mu mirimu gya Mukama agenda kutambuza kigambo kya Katonda. So abantu beeyo Embarara omusajja wa Mukama Katonda mwe mumuyina onako rencha tubya Thursday. So ngenda kuba nfuna bulungi updates ezirikiriya wawagenda obeera kanisa biki nja kuba mbibaleetera in my next video. Wano wenyine nzikiriza nkusibule nkwagalize olunaku olulungi olw'emix olw'obukuumi nga Mukama Katonda ali wamu naffe. Gamba nti amina. It's life in Christ.